Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Abatulaba abalungi tubaniriza ku mukutu gwa Qiraat Media go online TV ne online radio Qiraat Radio. Abadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah nanyini matendo, nanyini kutusobozesa okubeera abalamu, nanyini kutulondera dini Busiraamu, nanyini kubeera nti atuwadde ebyengero ebitenkanika. Mbakulisaayo mwenna buli omu mu juma gy'abadde era mwebale ibada. Allah bw'aba atuwadde ekyengera ky'obulamu tetusuubirayo mulala asobola kukitujjako okujjako yeera yasalawo n'akitujjako. Saba Allah se ebyengera eri omusomesa waffe ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo Allah gwe yatuma najja mu kyasa kino ekikomekereza ekya sayansi ne tekinologiya nga azze n'okumanya nga azze kututaasa obutamanya. Olwaleero ebintu bingi ebitambula mu duniya era mu nsi mulimu bannabyabufuzi, mulimu abantu ab'enjawulo, mulimu n'ebirala n'ebirala. Naye kati nga ffe bannaddiini era naffe ogwaffe tuvaayo ne tuba nga tujjukiza, kubanga okujjukiza kya mu Busiraamu. Musiraamu okujjukiza kya mu Busiraamu era kikakata ku buli Musiraamu okubeera ng'ojjukizibwa. Yo eddiini Busiraamu yajjula, mu kujjula kwayo Allah nasse etteeka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu hijjatul wida we yamugambira nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Yamugamba nti olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe. Ekitegeeza eddiini okujjula nti buli kimu kibamu ekiri, tetusobola kujja bintu bweru ate ne tubiteeka mu Busiraamu. Olwaleero mulembeka amazzi ne mujjuza ebyombo ng'amapipa, tanka bw'eba ejjudde amazzi ate tosobola kujja mazzi bweru ate n'oyongera ku tanka ejjudde, okujjako okuleeta ebyombo ebirala ebiri ebikalu ne biba nga bijjuza ki? Bijjuza ebyombo n'osena mu tanka n'ojjuza ebyombo bino ebikalu. N'Obusiraamu bwe buli bwe buba nga bwajjula, abalala be bakoppa ku Busiraamu ne bajja mu Busiraamu ne batwala eri ewaabwe, awajjuvu ne batwala eri awatannaba. Naga nti wa atmamtu alaykum ni'mati, mu ddiini omwo ne nteekamu ebyengera bingi nnyo Allah bye yateeka mu Busiraamu: okulya halaali, okwambala obulungi n'ebirala n'ebirala, okusaala, okuwasa. Era ng'olwaleero ensonga ey'okuwasa abantu, ey'okuwasa asukka ku omu, y'ensonga ekyasinze okutabangula abantu emitwe. Nannyini kututonda yatutegeera obunafu bwaffe n'atukkiriza okuwasa abakyala abasukka ku omu. Mu surati Nisa aya ey'okusatu bwe yagambira nti fankihu ma tabba lakum minan nisa, naga nti muwase abasanyusiza mu bakyala. Naga nti mathina, yatandika na babiri, mathina wa thulatha wa arbaa, yatandika na babiri. Naga nti muwase ow'ababiri, ow'abasatu n'ow'abana. Naye yawunzika n'akawaayiro wa in khiftum alla ta'dilu, naye bw'omanya nti oli mpale enywera muguwa, oli ntemera ku lwajjo, oli nsinine, oli lulyolyongo, naga nti fawahida, gwebeera ng'owasuumu. Naye olwaleero abantu abalabe b'Obusiraamu ate bo ebyengera bino eby'Obusiraamu bajja ne babifuula ki? Ne bawaayiriza Busiraamu nti Abasiraamu benzi, kubanga bawasa omukyala asukka ku omu. Qur'ani yabakkiriza. Ate njagala okutegeeza muddu wa Allah nti Qur'ani yakuwa buwirukusa, teyakuwa tteeka. N'olukusa luliko n'ebiwandiiko naye si kiragiro. Bangi mukifutafuta nti kiragiro n'ogamba nti nze Qur'ani yandagira kuwasa bana, so nga musajja wattu olina akazigo kamu kaddabaluumu, diro kyeki oyawuka olutimbe lwe lwawulawo n'oyagala oteeka omu abakazi no, gwe bw'oba oli mu mbeera eyo tonnatuukaana. Naye nga waliwo abalina obusobozi. Bw'oba olina obusobozi ng'abakyala ojja basuzamu, buli omu ojja musuza, kubambaza, kubaliisa, gwe wasa. Eriyo abamu nga amaanyi mwetaagamu emmere eganjegere nga temulina maanyi ga butonde, gwe tokakatibwako kuwasa mulala.
gw'olina kubeera kuomu, olina kubeera kubali. Allah yagamba nti beera kuomu. Lwaki? Ensonga eno okumanya kye natandikiddeko naye mugamba nti mu Busiraamu eddiini yajjula, kati bajja wano awajjudde ne batwala eri bangi abatali Basiraamu nga balina abakyala abasukka ku omu. Njagala okutegeeza nti buli okuwasa omukyala asukka ku omu kuba kulwanyisa bwenzi, tebuba bwenzi. Ate okuwasa omukyala omu buba bwenzi, gwe ensibuko y'obwenzi. Kati kankuwa ekyokulabirako. Olwaleero oli muvubuka, kale toli muvubuka, oli musajja, okyalina amaanyi go, alhamdulillah, Mungu yakuwa, n'ogenda owasa omwana muwala. Olumutuusiza awaka, alhamdulillah, myezi 3 najja afuna olubuto. Mungu yawa abakyala bano nti bangi bafuna embuto, bw'afuna olubuto, buli omu aba n'ebitendo bya njawulo. Ajja genda afuna olubuto nga tayagala kukutunulako. Embeera gya nga tayagala wakamuleeta najja kugalira ekisenge ku mwezi gumu. Ng'akulabira eri n'atandika okunaga saagala kukulaba naye goga n'asesema. Kati ow'engeri eyo Obusiraamu bwala binaga nti nedda. Ono tomugoba tokola ki? Embeera gy'aba agenzeemu gwe muleetere buleetezi byakulya deni olyoka okole ki? Omulala akulabirira mu mbeera z'obutonde. Okiraba? Kati akugalidde ekisenge ku mwezi gumu oba 2, omwenda n'aguwuuba ne gugwa wali. Senkagale ngamba gwe yawasa omu. Ate Mungu ennaku zino abaana bawala bazaalira ku byambe, kati ate najja azaalira ku kyambe ne basala musale. Allah akbar. Ate n'ayongerayo ennaku 108 nga tannagenda mu kisenge. Njagala okubuuza gwe Senkagale, mu myaka mu mbeera eno bweti ddala bwe kutaba kwesisiigiriza oba onywa oyiro gwatali pikipiki, ojja genda okulaba nti ate gwalina omukyalo omu dazimu ojja kukukuta ogendeko eri kuba okumulengo. So nga bw'oba wawasa ojja kubeera ng'eno ensonga oleeta buleesi mmere ng'ogenda otebenkerera sayidi eri ewa namba 2. Laga nti 2, laga nti 3. Bw'oba olina obusobozi wasa 3 ng'osobola okubalabirira, okubaliisa nabiki ebigenda mu maaso. Naga nti n'owaabana, naga nti koma ku 4. Teyasussaawo bwe wawe eriyo abeesisigiriza nayagala okusussaawo. Allah yatukomya ku 4, naga nti kome ku 4. Naye ensonga eno lwaki baganda baffe abatali Basiraamu, abalabe b'Obusiraamu, abamu mikwano gy'Abasiraamu bavaayo ate ne bavumirira eky'Abasiraamu okuwasa omukyala asukka ku omu. Ne bagamba nti kaakati Omusiraamu bw'awasa omusajja oteekeddwa kuwasa omukyala omu yekka. Ne bikomaawo. Njagala okutegeeza nti abakyala bano balina obutonde bwa njawulo. Ojja genda owasa omukyala. Baganda baffe abatali Basiraamu bafunye ebizibu bingi nnyo mu bakyala bano. Ojja genda owasa omukyala oyo omu nga Mungu teyamutondera mujjirizaala. Mwasiba empeta, gye simanyi oba mugirinako obujulizi. Mwasiba empeta, kufa kwe kuli baawula. Tojja kugenda walala, emyaka gigenda, mukoze sente weeziri, naye temulina agenda zisikira. Olaba omusajja yali Kamuli Reverend ndowooza omwaka gwali gwa 2000 oba 99 awo. 99 gwa Reverend yali Kamuli eyo. Yadda ku mukazi we n'amutuga. Ng'emyaka gyekulunguludde mugumba tazaala, musajja yagala mwana. Gye byawunzikira ng'ate naye bimwononekedde kuba omuntu tomala gamutta n'ogendera mwawo. Ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera lwakutta muntu. Naye ng'asse mukazi mpeta yeerese obuzibu. Kati baganda baffe abatali Basiraamu njagala okubategeeza nti okuwasa asukka ku omu tebuba bwenzi. Okuwasa asukka ku omu kuba kulwanyisa bwenzi. Olwaleero mu mawulire wonna gali ku Pasita Bugingo, Omusumba Bugingo, emitwe ne gikuba eminene bwegiti bamututte mu kooti, yawasizza omulala omukyala we. Olwaleero abasumba bane kuba nina atiko gye nasomye babadde mu Daily Monitor, no yabadde mu New Vision, eyagambye nti abasumba beeganye Bugingo. Ekyewuunyisa nti abasumba bano basomi ba Bayibuli. Kati olwaleero kanveeyo neeyimirira Omusumba Bugingo kuba teryamuwolereza, bonna bamuvuddemu. Poliisi, abakyala, Madamu Teddy, bonna bakoze eki, bamuvuddemu. Kati kamuwolereze naki na Bayibuli. Mu byafaayo bya Bayibuli nga sinaba kugenda mu Bayibuli,
munnamateeka gwe baŋŋambi gwe nasomyeko mu mawulire eyatutte omusumba Bugingo mu kooti ye Hassan Male Mabirizi. Hassan Male Mabirizi wasoma amateeka g'edduniya weebale era oli mukugu muggo ebitabo bingi naye okimanyi nti mukulu Bugingo musomi wa Bayibuli era yagamba Bayibuli ye mulamula. Namwe abasumba abaatutte munnamwe mu kooti mukimanyi nti mu Bayibuli muno temuli tteeka ligaana musajja kuwasa. Mwagala okuŋŋamba nti Bugingo yakoze ekibi okusinga ku baakukulembera gye tutaali. Kankuwa ekyokulabirako mu Lubereberye essula 29 bw'osoma essula ya 29 okutandika ku lunyiriri olw'omwenda ono gwe ngenda okuba ye jjajja wa Yesu. Jjajja wa Yesu ayitibwa Yakobo. Yakobo bw'oba osomye kugamba olw'obudde bwe tulina tetujja sobola bisoma bino ebyafaayo. Yali Yakobo yawasa Lakeeri yakola ewa Labbaani emyaka gye yakola n'akola emyaka mingi ne bamuwa Leeya ne bamuwa Lakeeri. Lakeeri n'amalira ddala ebbanga nga tazaala kyava aleeta omuzaana ayitibwa Leeya. Omuzaana ono ayitibwa Leeya. Ekyewuunyisa nti mwe abavumirira ekyokuwasa omukyala asukka ku omu. Leeya yazaala abavubuka 6 abalangira 6 abamu ku balangira 12 abakola Isirayiri. Mu balangira bano 6 mwe muli ne Yuda Yesu mwasibuka. Yesu asibuka mu mukyala wa 2 owa Yakobo ayitibwa Leeya. Mwagala okuŋŋamba nti Yakobo yakola bwenzi. Jjajja wa Yesu yalina abakyala 4 bw'osoma awo paka ku ssuula eya 32 era ne bwe yali asenguka okuva gy'ali mu lunyiri mu ssuula ya 32 olunyiri olwa 22 yaddira abakyala be bombi n'abazaana be bombi n'asomokera ku musomo gwe gw'eyabooki n'abatwala ne be yalina byonna. Yakobo tumulabye jjajja wa Yesu alina 4. Can you imagine? Alina 4. Kati gwe muganda wange Hassan Male Mabirizi eyatwala mukulu Bugingo mu kooti nga tonnaba kubeera soka weetegereze kuba Bayibuli mu kooti ebaayo era mukulu Bugingo nkugamba amawulire gano nga gakutuuseeko kuba mu kooti Bayibuli ebaayo musome Bayibuli okujjako nga batugamba nti ennyiriri zino eziri mu Bayibuli nfu naye bwe zibanga ntuufu kuba mu Bayibuli mulimu ekigambo ekigamba nti ennyiriri zonna ebyawandiikibwamu byonna byaluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu era Mwoyo Mutukuvu yakulembera abantu mu kkanisa. Ebyo tetujja kulwayo. Yakobo tumulabye waliwo n'abalala awo. Ibulayimu jjajja w'abakkiriza. Olwaleero buli nzikiriza ekaayanira Ibulayimu. Abakatuliki Ibulayimu, Abaprotestanti Ibulayimu, abalokole Ibulayimu, Abasiraamu Ibulayimu. Niye n'omusamize gwe nasanga eyiganga era ng'agamba nti Ibulayimu ekikolwa kye yakola ekyokusala endiga basamize be bakikola naye ng'akkiriza Ibulayimu naye omusamize ne tujja mugendako. Amakulu nti Ibulayimu yaweebwa n'ekitendo ekya jjajja w'abakkiriza naye ekyewuunyisa nti Ibulayimu yalina 3. Yalina Saala, Agali ne Ketula. Bameka? 3. Kubanga gati n'awasa omukyala omulala erinnya lye Ketula n'azaala abaana. Jjajja w'abakkiriza awasizza 3 mu Lubereberye essula ya 25 olunyiriri olusooka. Mwagala okutugamba nti Ibulayimu yaliko ekikolimu oba yakola kibi? Yasobye ekkanisa ennyiriri zino. Mwagala kuŋŋamba nti ennyiriri zino nfu? Ibulayimu nga tumuvuddeko waliwo Lekobowaamu mu Byomumirembe Ebyomumirembe ekyokubiri essula 11 layini ya 21. Ono Lekobowaamu ayogerwako mu kitabo kino Ebyomumirembe ekyokubiri essula 11 layini ya 21. Ono Lekobowaamu yali kabona mu yeekaalu kale giyite ekkanisa. Yawasa abakyala 68. Yawasa abakyala 68 Lekobowaamu. Lekobowaamu kabona w'ekkanisa awasizza abakazi 68. Bw'awasa 68 tewaliwo kintu nnyina lumu nga Katonda amunyiigira. Katonda teyamunyiigira era yasigala aweereza eyeekaalu paka bwe yafa era y'omu ku basajja ab'amaanyi abakola ki aboogerwako mu Isirayiri. Lekobowaamu mu Bayibuli muno mwennyini mu kitabo eky'Abassekabaka ekisooka essula 11 kiraga nga kabaka
Solomoni omu ku bawandiisi b'ebitabo ebisinga obungi mu bayibuli omu, oba yawandiika engero n'awandiika oluyiisi n'ebirala naye ne mubuulizi bayidawe bagamba nti ebiraga nti mubuulizi Solomoni yamuwandiika amakulu nti yawandiika ebimu ku bitabo eby'amagezi mu bayibuli. Yawasa abakyala 1000 yalina abakyala 1000 okumanya nga gana amasomo gali mu bayibuli nga geetaagisa. Lwaki baagaagala naffe ab'ekyasa kino tugasomeko? Bayagala naffe ab'ekyasa kino tugasomeko nti omuntu alina nsobi yakuwasa bakyala basukka kumu. Ne bayibuli yennyini mu kitabo kya Isaaya essula 7 kitabo kya Isaaya kale mbeerabiddemu kati nti abakyala 7 balyegatta ku musajja omu nga bagamba nti ono ye baffe mu biseera bino. Kaakati abakyala mu bayibuli ga nti abakyala 7 bajja tuusa ekiseera beekwate ku musajja omu. Kaakati omusumba Pasita Bugingo ebyaliwo byaliwo mwabitegeera. Yakyankalana ne mukyala we, bwe bakyankalana ne mukyala we n'awasa omulala. Bw'awasa omulala ate ono gwe yayawukana naye n'agamba nti nedda tateekeddwa kuwasa. Akola atya nga mwayawukana? Alina okuwasa okusinziira mu bayibuli n'amasomo ga bayibuli akyalinayo ebbanga ery'okuwasa abalala. Era mukulu Bugingo mu kooti ebeerayo bayibuli gye muba musoma tewali tteeka likugaana kuwasa. Bwe baba bakuvunaana empeta sooka obabuuze Yakobo bwe yali awasa empeta yagiteeka kwani? Yakobo jjajja wa Yesu. Ibulahimu yawasa Saara n'awasa Agali n'awasa ne Ketula alina gwe yasiba empeta. Solomoni kabaka yawasa abakyala 10 ani gwe yasiba empeta? Yusufu bba wa Maliyamu taata wa Yesu. Bayibuli egamba nti Yusufu ye taata wa Yesu mu Yokaana essula 1:45 ne mu Matayo 1:16 wagamba nti Yusufu ye bba Maliyamu bazaala Yesu ayitibwa Kristo. Ani ku bonna yasibwa empeta? Bwe baba bakuvunaana mpeta nga empeta mu bayibuli teriimu ndowooza kiragiro kya kkanisa mwesootingire eyo naye nga tewali teeka likugaana kuwasa. Gye natandikidde mu mbeera bwetyo nti omusajja toteekeddwa kugamba etteeka erikugamba nti wasa omu n'etteeka erikugamba nti wasa abasukka kuomu. Okuwasa asukka kuomu si bwenzi. Nedda. Akakawaayiro bangi nkomyewo kati mu basiraamu kuba eri mbadde nnyumyako bunyumya ne munywanyiwa ne banywanyi bange batali basiraamu. Mu basiraamu nkomyewo nti ate mugenda ne mukikola ki? Ne mugenda mu kitapute kifuula nnenge. Bangi mwagala okuwasa, bangi temwagala kuwasa. Olwaleero ku mbeera y'okubala abantu eyaliwo ndowooza mu 2014 yalaga nga abakyala bali ebitundu 74, abakyala bali 74 ku 100, abasigadde 26 ku 100 basajja. Naye ate mu basajja bano mulimu omuwendo gwe baleeta oba bali 1 ku 100 oba 2 ku 100 be bagamba nti abo bo basiyazi. Ne baleetawo omuwendo omulala oba ne baga nti abo bagwi baddalu. Ne baleetawo omuwendo omulala gyonna emiwendo nga giri kuki? Kuba 26. Ne baleetako omuwendo omulala gwe bagamba nti abo bo bazontoka bakozesa biragalalagala tebanywagala. Kati ne babala ng'abasajja abalamu abategeera obulungi abateekeddwa okuwasa bali 11 ku 100. Kati 11 ku 100 balina okuwasa abakyala bano. Kati mmwe bwe munaateekawo enkokola ne mukugira abawasa okuwasa asukka kuomu, bano bagenda kukola batya? Bagenda kikola batya? Mugenda bakugira okuwasa bawunzike nga era okusinziira ku statistics eziriwo saawa eno mu nsi ziraga nti abakyala abali mu nsi beeyongedde. Kuba jjukira ku muwendo guno ogw'11 ku buli 100 kuliko abajaasi abafiira mu ntalo, basajja be bongera okukendeera. Kati abasajja abawasa ne baba nga bakola ki? Basalika. Kati nga kyetaagisa omusajja
awasa abakazi 13 okusobola okumalawo omuwendo gwaki ogw'abakyala bano gwakyala bano kolaki okubeera nga buli omu afunako omusajja. Mbagamba nti okuwasa omukyala asukka ku omu si bwenzi wabula kulwanyisa bwenzi. Ndowooza ne bwempunzikiraawo insha allahu taala tunyumizaako. Nsigadde Faisal Kizza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.